Weewaawo okulayiza Lubaale, okulayiza Lubaale, omukolo gw'okulayiza Lubaale, ekikabo kisamira Lubaale oba ekikabo kyatambulanga ne kigenda ku Lubaale, ne kigenda ku Mulubaale oba omusawo Omuganda okunoonya Lubaale. Babakozesa emikolo, waliwo egy'okugenda ku ttale, okukyalira ddungu, emikolo gye bakolayo, okudda okuteekateeka okusamira okuyita empewo. Empewo ne zijja ne zibakwata, bwe zimala okubakwata ate ne zironda Ssenkulu. Ebiseera ebisinga obungi Ssenkulu ono gwe babeera balonze, ekika nga kibadde kitudde, omusawo ono yamusigazanga ku mbuga ye. Empewo zimaze omulonda, oluusi zisabye kasubi ku luggya, omusawo ono agenze azimbye kasubi bulungi nnyo ateeseteese ebintu bya Lubaale. Akati Ssenkulu ono yasigazibwanga ku mbuga kuno atuukirize ensonga y'obutende n'okukakasa Lubaale we nti asajja kudde. Obutende ye mwana ono ow'obulenzi alondeddwa oba omwana ow'obuwala alondeddwa Lubaale okubeera Ssenkulu mu bana abazzukulu abajja okusamira. Ekibeera kimusigaza kwe kukakasa Lubaale oyo ate n'okumusajjakuza n'okumubuulirira n'okulayira. Okitegedde? Waliwo ekintu eky'okubuusibwa akaswa. Waliwo omukolo ogukolebwa wakati wa Ssenkulu nnyinimu nannyini ddiiro n'omwana ono yalondebwa nga Ssenkulu. Omukolo ogw'okugenda okubuusibwa akaswa, mulimu abamu ababatwala ku jjirikiti. Okitegedde? Ssenkulu n'akoowoola jjajjaawe n'omwana ono omulenzi, jjajjaawe n'alinnya ku mutwe, ne babuulirira emmandwa nannyini jjoba, engeri y'okukwatamu abazzukulu, engeri y'okweyisaamu, engeri y'okukola ebintu eby'enjawulo ng'omusambwa. Okitegedde? Okukakasa Lubaale, okubuulirira Lubaale, okuteeka Lubaale mu layini. Naye baba tebabuulirira Lubaale, okusinga Lubaale babeera empewo zino eza Ssenkulu ziba zikkaatiriza ziri muzzukulu waazo alemenga okugwa mu buzibu, n'okuswazanga Lubaale, n'okuweebuulanga Lubaale, n'obutasobya nsonga za Lubaale. Waliwo omukolo ogukolebwa ku mbuga eri omwana ono eyalondebwa, ogw'okukakasa ddala ddala emisambwa nti gitudde. Emisambwa gitudde ku mutwe gikkalidde, era nga ne bw'omusuna aba tawulira, era nga jjajja baba alamula ku mutwe. Omuzzukulu ono singa jjajja aba avuddeko tasobola kwogera jjajja by'ayogedde, tasobola biddamu nga birinamu buulirwa. Enkola eyo oba emisambwa egyo egikkalidde gyaliwo ku mirembe gy'abajjajjaffe. Olwaleero emisambwa egisinga obungi ku mitwe gy'abazzukulu tegikkalidde. Akati Ssenkulu ono aba alina okukakasa emisambwa gino nti gikkalidde, omuzzukulu bamulayiza. Era mu kumulayiza amaanyi ga jjajja w'omwana ono, g'abajjajja b'omwana ono galina okuggyirayo ddala amaanyi gali ag'okulubereberye. Okitegedde? Akati bakuma ekyoto kya Kiwanuka. Tugambe omuzzukulu ono ayinza okuba nga emmandwa ye enkulu Kawumpuli, oba emmandwa enkulu Mukasa oba Kiwanuka, yenna abaakulembedde Ejjoba. Bamubuuza nti ddala otudde, okkalidde? Okitegedde? Ebikozesebwa ebikakasa omuzzukulu ono, osobola ommuyisaako omunnyango nga teyeenyeenya, era omunnyango osobola okuguyisa ku mubiri gwonna, oba kamyu. Ekyo kimu. Basobola okuteeka embazzi mu kyoto oba ennyondo ya Kiwanuka mu kyoto n'emyuka bulungi nnyo. Ssenkulu ono alina okuba nga naye omusambwa gwe gwakkalira, kuba y'asooka ogikombako.
kyokka ate Ssenkulu asobola obutagikombako olw'ensonga nti ye aba yakkaliza dda ensonga, wabula ekintu kiba kyakulayiza musambwa guno, obanga ddala gumwambadde bunyama, gumwambadde bukanzu, ennyonde yeggiwa mu kyoto ng'emyuse oba embazzi ng'emyuse, bajjajja b'omuzzukulu ono balina okuggyayo amaanyi ag'omu buta genkanankana n'obunnyogovu obwa firiigi, ne bumwambala ennyama yonna n'olulimi ne luba nga lusobola okufuna obunnyogovu kumpi obw'omuzira oba gwe twandiyise ayisi, oba obunnyogovu obwenkanankana ng'obwa firiigi, ng'ewantu wawummuza olulimi waba walina okuba nga wazikira, era asobola okukomba ekyuma ekyo ne kizikira, okitegedde, ate n'akinnyogoza. Naye ago gaba maanyi agakakasa omwana ono nti ddala kituufu emisambwa gitudde, era emisambwa agirina era gikkalidde. Ekyo kye bayita okulayiza Lubaale, kwe kulayiza omusambwa nga gukkalidde. Ogwo gwe musambwa ogukkalidde era nga gwambadde omuzzukulu bunyama. Olwaleero Lubaale wa leero, Lubaale wa leero azze asobezebwa bajjajjaffe abazze bamusamira, okitegedde. Era kyova olaba nti ebintu byonna emikolo gyonna egyakolebwanga ku buzaale egisinga obungi gyonna kati gyawummula, weewaawo nti mukyalimu abasawo abagikola naye era be bagikolera era tebalina kye bafunamu. Gyawummula lwaki? Ebitundutundu by'okusamiza omuntu nadda eka natandika okukola oba n'asawula, ebitundu ebyo ebisinga byawummula. Abantu babasamiza ne basigala nga bwe babadde. Abantu babasamiza Lubaale najja ne bongera kwetemaatemamu, ne bongera kwavuwala, emirimu ne gyongera kufa. Abantu babazimbira amasabo nga baasamiddewo omusawo, omusawo najja n'akola buli kintu kyonna n'akituukiriza, empewo ne zigaana okukola. Okitegedde? So luli bajjajja bwe bajjanga, omusawo ono yabakoleranga emikolo egyo gyonna omuli n'okulayiza, n'abakwasa n'emyeso. Abazzukulu ne bagenda ne batandika okukola, Lubaale n'alondamu Ssenkulu n'atandika okulagula. Olwaleero ebintu ebyo lwaki tebikyaliwo? Lwaki kati abazzukulu bakolerwa emikolo kyokka ate ne batafunamu era ne batakola nga bajjajja bwe babeera babalagidde? Abantu bazze basobya Lubaale, ebika byonna bazze bafuna omukisa emabega eri ne bagukozesa bubi. Okulayiza omuzzukulu, okulayiza omuzzukulu omusambwa nti gumwambadde bunyama ate si kwe kugusoma. Omusambwa oba kiwanuka asobola okuba nga atudde ayambadde ennyama y'omuzzukulu bukanzu, kyokka ate omuzzukulu bw'omubuuza ebikwatagana ku misambwa aba tabimanyi. Jjajja ajja kujja ku mutwe alanye nga abazzukulu batudde agambe gwe weetaaga ensawo, gwe weetaaga ekibbo kya Lubaale, gwe weetaaga okuwangira effumu, gwe weetaaga okukola bw'oti. Jjajja ave ku mutwe, tetuganye jjajja yalayira, ave ku mutwe, omuzzukulu agenda okukolera abazzukulu ensawo nga tetuukiridde. Kitegeeza omuzzukulu ono aba teyasoma. Kakati abasawo abasinga obungi emabega eri bazze bakola ebintu nga bya kiboggwe, kyokka ng'ate emisambwa gyabwe baagirayiriramu ng'era gikkalidde bulungi, kubanga jjajja bw'anajja n'alanya ensawo ate jjajja tagenda kujja ku mutwe atandike kugamba nti teekamu kano oteekemu kali. Jjajja si yakwasa omuzzukulu ensawo, jjajja omulimu gwe kubuulira n'akebera, n'akebera omuzzukulu n'amugamba kino kye kikutawanya ne kino kye kikutawanya. Jjajja ng'ava ku mutwe ng'agenda. Ebisigadde byonna Ssenkulu yabiteeka mu nkola. Kyokka Ssenkulu singa abeera ng'ebintu ebyo tabimanyi, kwe kusanga Lubaale ng'aboola embuga ezimu. Abazzukulu ne bagenda mu mbuga ne babakolera ebintu, Lubaale n'agamba baabikyamya. Naye ng'ate bajjajja bamu bakola. Abantu abasinga bazaalawo amadiiro g'abasawo abasinga obungi, naye ng'ate Lubaale mwali era ng'akola. Era nga Lubaale oyo mutuufu mukyalamula, nga ddala kituufu Lubaale yakebera n'agamba weetaaga nsawo, naye ate n'ogenda okuvaayo ate nga jjajjawo anyoomyewo agamba ensawo gye batuwa si yeeyo. Okitegedde? Kati waliwo ekitundutundu ky'omuntu eky'okusoma, ekitundutundu ekyo omuntu gwe wennyini asamira Lubaale, waliwo ekitundu kye tuyita ekyokusoma. Abasawo baakiyitanga butende, naye obutende tebumala. Oyinza okukolera omusawo obutende naye nga n'omusawo naye akozesa obutende nga naye teyabumaliriza.
oyinza okubeera ew'omusawo ng'okolerawo obutende naye nga naye nekyakusomesa naye takimalaayo ate nga Lubaale wo muwanvu. Kati Lubaale ebiseera ebisinga abazzukulu bwe baamusobya bassenkulu ab'enjawulo kubanga wagendanga ewa ssenkulu oluusi kabaka akuluma n'agamba ekyo kitambo, n'ogenda ewa ssenkulu gundi oluusi amayembe gakuluma n'akugamba gano malogo. Bassenkulu obutoogera mazima oluusi emizimu gikuluma girabye nti mizimu, ssenkulu n'agwetekawo nti ddogo, baakutega eddogo, siisitawo akuloga, muka kitaawo muto akuloga, jjajjaawo alina ebintu bye yaleeta, naye ng'ate Lubaale yakuluma era yakutawaanya olw'okuba oli mulwadde era ng'olumizibwa. Ssenkulu ne yeeyambisa omukisa gw'okuba nti olumizibwa n'akakutema nti ddogo, olw'okuba olumizibwa n'okkiriza. Kakati bassenkulu olw'okuba nti mu nsonga eyo baali tebaabuulirirwa era nga tebagitendekeddwamu kubeera bakugu, nti omuntu bw'ajja ng'ejjembe limuluma osobola okutuuka dayirekiti n'omubuulira nti ejjembe lye likuluma. Kati bassenkulu abasinga obungi asooka kubala afunira wa? Okitegedde? Asooka kubala waafunira. Fasiti asooka n'akubala ng'ozze ofa. Kinsimbi akuluma, akabina kakuluma, mu kasolo wakuluma, olina ekizimba mu nkwawa. N'asooka akubala n'agamba ono bwe tusooka ne tugamba nti Lubaale alimu eddogo alina okuddayo n'atunda TV. Kati bassenkulu abasinga ennaku zino baakibogwe, basooka kulowooza we bafunira. Okitegedde? Waataafune tamalirawo obudde. Era bassenkulu b'ennaku zino embuga bw'ejjamu abankuseere n'ejjamu n'abagagga, abankuseere babeera ba luvannyuma, basooka kukola ku balina ssente, so nga abantu benkanankana. Kati Lubaale bw'azze atunuulira ebintu ebyo, Lubaale n'akola amakyusa. Kati Lubaale amala kutwala abantu mu matendekero. Abantu nnaku zino omwana, omuvubuka, omukadde baloota bazzeeyo ku masomero. Okuloota ng'ozzeeyo ku ssomero kye ki? Abantu balina okuddamu ne batendekebwa buto. Kati obutende bw'oku musawo bumpi. Osanga abatende ku musawo Omuganda oba musawo w'amayembe oba musawo wa Lubaale ng'abatende baliwo nga 5 batendekebwa mu nsonga za Lubaale, naye obutende obwo bumpi. Kati Lubaale yakola amakyusa, omwana omuto n'omuvubuka n'omukadde baloota bazzeeyo ku ssomero. Ne bw'oba wa myaka 6 era nga Lubaale akuluma era akuloosa ozzeeyo ku ssomero. Ndoota ne bannange be nasomanga nabo, ndoota nzizeeyo gye nasomeranga pulayimale, ndoota ndi mu sekendule, ndoota bamaakinga bibuuzo. Mulowooza ekyo kyava ku ki? Lwaki buli mutwe gw'omuntu kati guloota guzzeeyo ku ssomero? Lwaki omuntu aloota ali ku ssomero? Okitegedde? Kyokka amasomero ge babalaga, masomero ga Kabaka, amasomero ge babalaga ga mu nsozi, amasomero ge babalaga ga mu mbiri, tebakyabalaga masomero ga butende bwa ku musawo. Obutende bw'oku musawo bumpi, obutende bw'oku musawo tebugaziya. Mwana ono asamidde Lubaale, ekintu kye bumugaziyaako kiba kimpimpi. Era omutende w'oku musawo bw'omuta n'agenda n'akola embuga, enkyo ojja kusanga ali ku muzzukulu amwedibonkolerako nti amukwatako malogo ate nga Lubaale yamuluma. Okitegedde? Enkyo ojja kusanga ng'ali ku muzzukulu, omuzzukulu aliko obulamu amugambe nti ekyo kitambo, bamutadde mu ssanya. Abo abamu bababula essanja, abamu babasalirako embuzi, bamu bakola ki? Kati entendeka eyo emabega eri yonna ezze enyiiza Lubaale. Enkola ebaddewo, sisitimu ezze enyiiza Lubaale, olw'ensonga nti mu bintu ebibadde byejjingirwamu Lubaale mwali mu bintu ebibadde bikwatibwa ng'amalogo. Lubaale abadde atuumibwa ebintu eby'enjawulo. Oliko eddogo, siisitawo yakuloga, muka kitaawo akuloga, biki bwe mwetematemamu mu kika bw'ogenda ewa ssenkulu oba omusawo Omuganda akakutema nti baganda bo be baagala okutta, bakusimbira eddagala ku malaalo, emizimu gye wamwe misibe, mukazi wamwe yafumbirwamu ye yagisimbako eddagala, ye yakola bw'ati ne bw'ati. Okitegedde? So ng'omuzzukulu bw'ogenda omunoonyereza Lubaale yamuluma. Tetuganya amalogo gyegali era ne be baloga weebali, naye abasawo Abaganda abasinga obungi kye basookera ddala okukulembeza ku muntu, basooka kunoonya we bafunira, bakulembeza kintu bakuloga. Ennamba esinga obungi bakuloga, ennamba esinga obungi bakusimbira eddagala mu mulyango, ennamba esinga obungi babasimbira eddagala ku malaalo, ennamba esinga obungi
mukazi wo yaleeta eddagala ewaka. Okitegedde abantu kyebavudde baggwera mu makanisa. Okitegedde kati olwaleero ne boolayiza omusambwa gw'omuzzukulu n'ogulayiza nga gumwambadde bukanzu oba omala biseera. Sisitimu eyo ebaddewo emabegako wali, kyokka sisitimu eyo kati tekyamala nsonga. Ekitegedde abantu abasinga bazze balayizibwako naye era balaga nga Lubaale akyababanja. Abantu abasinga babakombezza ku byuma ebimyuse ng'eryanda, babakombezza ku mbazzi eziteereddwa mu kyoto, naye sisitimu eyo yaggwako. Abazzukulu kati ne bw'obasamiza Lubaale yenna najja, ye Lubaale tagana kusaba ssabo ng'alisaba nga mulizimba nga muliwanga bulungi, era abazzukulu ogenda okuyitawo oluvannyuma lw'akaseera oba myezi nga 7 oba 8 ng'era banjaza ngalo. Obabuuza lwaki Lubaale takola. Kya Lubaale yagamba akyatubanja, ennamba esinga obungi abantu tubafuna ab'enjawulo kuba kati tulina experience emala, okunoonyereza okumala, research mu bantu abasinga abasamiddeko Lubaale abakoze empewo. Abantu abasinga obungi bonna kabeere ng'abadde musawo nga yakolako aloota ssomero, aloota zeeyo ku ssomero ne waba mu Lubaale. Tufunye abalubaale ng'oli yakakolera emyaka 10 oba emyaka 2 naye nga bonna baloota bazeeyo ku ssomero. Lwaki? Enkola y'obutende ku musawo Omuganda ekomya kumpi omuzzukulu. Era obutende obwo omuzzukulu agenda okuteebwa nti amazeeko yunivasite eyo, byagenda okukola ku mbuga ekituufu ku 100 aba ayinako obutundutundu 10 ku mbuga okwo mu kumanya kwe. Okumanya okusinga abatakutegeera. Tasobola kulambulula bika bya njawulo kuba buli muzzukulu ajja mu buli kika, mu buli kasoya. Lubaale abeera n'obuziina bubwe. Akati abasawo abasinga obungi eno kye yafuna ewa Ssenkulu, abazzukulu bonna mu bika eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo kyabakolera. Abatasobola kwawula Munnalwanda, Munankole, Mukiga, Mugisu, mu Lugwala, mu Tanzania, Muganda. Ebiseera ebisinga oyinza okusanga embuga emu nga buli ensawo gye yakwasa Omunnalwanda gyakwasa Omuganda, gyakwasa Omutanzania. Kitegedde nga ye yasoma kimu ti omuzimu bwe guba gukubanja gwambazibwa kifundikwa kya Lubugo. Kati ng'oli ne bwajja nga Munyolo, oli najja nga Muchwezi, olw'okuba omuzimu kweguli Lubugo. Okitegedde nga kyo kikwate yakikwata ewa Ssenkulu gye yasamirira. Yalabanga abazzukulu babambaza bifundikwa bya Lubugo nga tasobola kwawula ti Omunnalwanda yandikutte ensawo ki, Omunnalwanda yandibadde Lubaale wagenda mu kibbo ki, Omunnalwanda biki eby'enjawulo ebigenda mu nsawo ye. Ensawo y'Omunnalwanda egenda mu ekintu oba tegendamu. Waafu zigenda ddi mu nsawo? Omutanzania yandibadde ayambala atya? Yandibadde ayisibwa atya? Ebika by'ebijjulo Lubaale bw'abaamu obulongo omuzzukulu ono yandibadde ayisibwa atya? Kati omwana n'agenda ava ew'omusawo Omuganda nga bamutendese era najja mu mbuga ye okutandika ogibangawo okutandika okulagula nga byonna bye yakwata eri naye wano by'alina okweyisaamu. Kati ebiseera ebisinga obungi abasawo abamu abasamiddeko ng'oli yakajjanjabira emyaka 10, 15, 20 bonna abasinga obungi bonna abasawo bonna tubalabye bonna abazze banoonya Lubaale yeesibye, embuga zeesibye, embuga tezikyakola, tezikyaleeta balwadde. Ku mbuga y'emisango giba misango, olutwe ku kyalo tebamwagala, tebakola ki. Omusawo n'abeerako nga jjajja w'abaana naye nga naye ku bizibu kwatudde. Abasawo bangi bajja ne batwebuuzaako. Omusawo n'ajja ng'ebirooto by'ayina aloota zeeyo ku ssomero, aloota ali mu kibiina asoma, kyokka ng'ate bwadda ku mbuga ye jjajja w'abaana era ng'akola nga n'omusambwa gwalayizibwa yalayira, jjajja yalayira. Okitegedde abantu abasinga obungi bakombye ku mbazzi ng'emyuse ng'eryanda, naye ekyo emabega eri kibadde n'omulembe gwakyo we kibadde kikolera era ng'omuntu alayidde aba amalirizza. Kyokka olwaleero ebintu ebyo byonna tebikyalina makulu. Olwaleero kasubi tezikyalina makulu. Olwaleero okuwanga amayembe tekukyalina makulu okuggyako omuntu ng'amaze okudda ku ssomero, omuntu ng'amaze okutabaala.
kati Lubaale yafuuka wa ntabaalo, obutonzi bwawamba obuzaale. Okitegedde, omala kumanya butonzi n'olyoka odda ku buzaale. Kati abantu batono nnyo ku 100 osanga abantu nga 20 asobola okugenda ew'omusawo ne basamira Lubaale n'atandika okulagula. Batono nnyo, naye abantu abasinga tubayitako eyo nga bazunga. Emmandwa ku mutwe kweziri ziramula, amayembe kwegali, Mukasa kwali, Kiwanuka kwali, Ddungu kwali, naye ng'omuzzukulu musiiwuufu. Ettaka we liri we bazimba embuga, oluusi baagizimba naye ng'eriwo nga kimuli ng'ebatunuulidde. Era osanga bakyazunga ku musawo ono ne bazunga kwoli ono najja n'atereezaamu, ono n'abagamba kabaka abaluma, oli n'abagamba bulamu ababanja enju, ono n'abagamba mwetaaga kuwanga mayembe, n'osanga abazzukulu nga bakawanga amayembe emirundi nga 3 naye nga tebitereera. Ne mubaamu b'osanga nga bba amayembe baagawanga dda naye nga tegakola. So nga ate waliwo omulembe ogw'abajjajjaffe oba omulembe ogubaddeko bakitaffe, ng'oluwanga amayembe ne gakusaba kasubi n'ogiteekawo nga kutandika kukola. Omulembe ogwo gubaddewo ng'olusamira empewo ne zijja kutandika kulagula, kusaba mweso. Kyokka embeera eyo ate kati tekyakola. Abantu mugende nga mubatunuulira abantu ab'enjawulo. Abantu mubasanga eyo, Nakayima kwali ku mutwe, Nabuzaana kwali ku mutwe, Kiwanuka kwali ku mutwe, Misambwa kwe giri ku mutwe, naye nga omuzzukulu bw'omutunuulira bw'oti mandwa tezikola. Wabula ate abantu bwe batyo modulo, omuntu wajja n'amutuula mu maaso jajja n'ajja ku mutwe, ate ye ng'alyoka amulagula ng'amukebera ng'amukolera ebikulu, genda oleeta eddagala bwe liti nkunaazeeko, omuzzukulu ng'agenda asumuluddwa. Ono emmandwa kwe ziyitira, obasanga bazunga buzunzi nga talina ne kyalya, asiiwuuse. Okitegedde, olw'ensonga nti balina amabanja. Amakyusa ago bwe gajja, kabaka abantu gye bakomye muyita ekitambo, kubanga ekitambo babadde baana baliwo ku mulembe guno oguyise. Abasawo nga buli gy'olaga waliwo ekiddugavu kyendaba, waliwo ekitambo. Bazzukulu ne babuuza kyavaawa, kyaleetebwa jjajja mu omukyala gwe mutaalaba. Ekitambo kifuuse ekitambo buli mbuga gy'olaga. Tumale okugjamu ekitambo, buli mbuga gy'olaga Lubaale alimu ekitambo. Buli mbuga gy'olaga leeta embuzi enzirugavu, kijja genda na mbuzi. Buli mbuga gy'olaga. Okitegedde, kati Lubaale yanyiiga. Okwo nako kubadde kusobya mpewo. Okitegedde, obutende bubadde bujja bwa kibogwe. Osanga omuntu n'akugamba nti nakatambula ku basawo 17. Okitegedde, era ng'abatenda nga bwe batakola. Naye olw'okuba nti ffe tuli batendeke tumanyi abasawo ekituufu babeera bakola abo, era Lubaale waabwe abeerawo. Era si buli musawo nti mufere. Okitegedde, lwakuba nti akasente ke kabaleetera obuzibu, naye ng'abasawo mandwa zaabwe zibeerawo era nga baazisamira, naye ng'obutende bwabwe bwe bw'ekiboggwe. Kakati Lubaale kyeyava akola amakyusa. Kati abantu baloota nsozi, baloota bawalampa ensozi, baloota bintu bya butonzi, mayinja, njazi, kulinnya nsozi, kuloota ntaana, bafu, basezi, kuloota mirambu. Mulimu abaloota nga beegaddanga, beegatta, bagenda mu bikolwa eby'omukwano n'abantu ab'enjawulo, ebisolo, mu kiro nga yeebase. Ndoota nzizeeyo ku ssomero, ndoota ndi ne bannange be nasomanga nabo, ndoota ndi mu kiraasi, ndoota bamaakinga pepa, biki bye birooto kati ebiri ku bantu, omwana, omuvubuka n'omukadde. Ate n'abasawo abamu, kati abasawo abamu Abaganda abamu nga yasamira busamizi, era embugo zisanga zeesibye. Osanga omusawo n'akugamba nti luli mbadde enkola, nakolanga naye kati sikyakola, abalwadde sikyabalaba, emirimu gyesibye, embuga yeesibye. Okitegedde, agenda okubuulira ku bintu ebimweyoleka, owulya nti ndoota nzizeeyo ku ssomero, Kinene atubanja obulongo bwe, ate baatugambye tujjeyo mulongo wa Kinene, biki ogenda okuwulira nga vulugu, nga n'omusawo ekituufu kyazzako takimanyi, gye yatendekerwa naye yali tamanyi butonzi. Okitegedde, kati nga bambi osaasira abazzukulu abajja mu mbuga omwo abatuddeko Lubaale w'obutonzi, omusawo oyo abeera agenda bakolera ki? Abeera agenda bayisa atya? Okitegedde, akati ebintu bwe bityo bwe biri. Omuntu bwe yatendekerwanga ew'omusawo nga tamanyi, kuba ensawo ya Lubaale erina emigenzo gyayo, era ensawo ya Lubaale erina ebintu ebigifuula ensawo. Ensawo ya Lubaale erina ebintu ebigifuula ensawo.
ate ensawo ya Lubaale erina emigenzo gyayo. Etungibwa etya, eyisibwa etya, ebakwasibwa etya. Omutanzania n'Omuganda bakwata ensawo efaanana? Omukyoli n'Omunalwanda bakwata ensawo efaanana? Omukiga n'Omusaamya bakwata ensawo efaanana? Kati ekintu ekyo ewa Ssenkulu omuzzukulu ono gy'abeera atendekeddwa, empisa gy'abeera ayisaamu by'akola, ebiseera ebisinga obungi omwana ono atendekeddwayo by'agenda nabyo ku mbuga ye. Okitegedde? Bw'abanga yavaayo ng'alaba nti ensawo z'olubugo ze zitungibwa ku mbuga okwo, era laazima ne gy'alaze buli muntu anaasabwanga ensawo ejja kuba nga ya lubugo. Bw'abanga ewa Ssenkulu yalabanga nga batungira omuzzukulu ensawo ya Mukasa nga ya lugoye lweru, era n'ono gy'alaze ajja kuba n'obukakafu bwonna obulaga nti ensawo ya Mukasa eba ya lugoye lweru. Naye ng'olugoye lweru guba musingo, bamuwa ensawo y'olugoye olweru musingo. Naye ensawo ya Mukasa ya nkanga, ensawo ya Mukasa ya lusero, nga bw'olaba omuvubi oba omusuubuzi w'ebyennyanja bw'anaaba ng'asuubulira mu lusero. Kati n'ensawo ya Mukasa ya nkanga, enkanga eyo ebanga akayumba akabeeramu enkoso. Okitegedde? Hakati ebintu ebisinga obungi abatende ew'omusawo oba ewa Ssenkulu gy'alina okujja obukugu. Okusomesebwa emisambwa kye ki? Obulongo kye ki? Oyinza okusanga omusawo w'amayembe nga bali ku muzzukulu bamugamba nti bulamu akubanja, bulamu akubanja yeetaga kutereeza, bulamu ye yeekise mu nsonga zo. Mulina okuzimba ennyumba ya bulamu nga bagenda bagizimba. Olumala ogizimba ebintu ebigaana okutereera, bamugamba nti aleka kati olina okugyayo omulongo wa bulamu. Baakwata ekyo omulongo wa bulamu, ti omulongo wa bulamu atya, nti batandika nti anti kati alina omulongo nkambo. Abamu nno batera muyita jjembe, jjembe lya bulamu nkambo, abamu mulongo. Okitegedde? Akati nno nga bakola emikolo oba kizza ng'oyo nti omulongo wa bulamu ye kizza. Awo bazzukulu olumala bakwasa ekibbo kya Kabaka Bulamu, bamanyi okuddira kye twandiyise okuwanga bulamu, oba ne baddira ekintu oba bbanda ng'eryo, oba emikolo egyo gitambuliramu n'ekikongoliro. Okitegedde? Nga bawangamu emiti nga bwe bagiwanze, oli ng'awunda obutiiti, obweru, obuddugavu nga bawumuza mu kibbo. Oluusi ng'ekintu ekyo ekiwundiddwa ng'omulongo oba nga kabaka nga kizazikibwa mu bugoye, oluusi obweru, oluusi obuddugavu, oluusi mu lubugo olweru, oluusi mu lubugo oluddugavu. Era n'ennyumba ya kabaka ng'esimwamu ennyanga, oluusi neetooloovu, oluusi ya nsonda nnya. Okitegedde? Kyokka omusawo w'amayembe ebiseera ebisinga obungi ekireeta amayembe si kukola Lubaale. Ekireeta amayembe mulimu gwago kujja kuvumula. Amayembe mu kiko omwo ekigaleeta gatandika okukola kubeera kusakira Lubaale kyakulya. Amayembe ge gakolera Lubaale, amayembe ge gayigira bakama baage ekyokulya. Kati amayembe ekigaleeta mu kika ne gawangibwa ne gatandika okukola emirimu, mayembe gabeera gazze kuvumula, era gaba ga bugagga, era gaba gazze kukola. Gwe Ssenkulu afuddeyo ennyo oba ab'ekika bafudde ennyo ne mugawanga, gabeera gazze okufa n'obutanya bw'okubawa ekyokulya n'ekyokunywa ne ssente. So amayembe tegalambulula Lubaale, amayembe tegalambika Lubaale. Amayembe omulimu gwago kuvumula, kukwata malogo, kujjanjaba n'okuyamba abantu abazze nga balina ebizibu eby'enjawulo. Nkola naye sifuna ssente, nabulwa omukyala, kino bwe kiti ne bwe kiti. Tegalambulula Lubaale. Kati ogendewo omusawo w'amayembe n'akukolako ate ku nsonga za Lubaale, n'atandika ozirambulula, n'akugamba abalongo bakubanja, omusawo ne mugenda ku ttale, omwaliro gw'abalongo ne musala enkoko, n'akugamba nti abalongo bajja kwetaaga enkoko 2, ey'obuwala n'ey'obulenzi, empanga n'enseera. Omusawo nga batuuka ku ttale ng'akwata mwaliriro ogw'abaana, ngaddiro nazo nannyini baana ayagala okuyita abaana, bakutte enkoko bagisaze, basaze endala,
omukolo kw'olwo olunaku ogw'abalongo gumaze okuyiirwako omusaayi nga bateekawo omwaliiro nga bayita baana nga babasiba nga babawunda. Basawo batera okubaawukka awo ne ku bannaalongo abatudde ku mbugo kwe y'amayembe basiba abaana nga babawunda nga babatwala eka. Okitegedde luusi omusawo w'amayembe akugambye nti kabaka akuluma bulamu tenno batera muyita kinene abanja yeetaaga ennyumba ye ng'omusawo ajja nga bazimba nnyumba nga bagiwunda bagitona butiiti nsimbi bataddemu ennyanga bagibiseeko olubugo bakoze batya emigenzo be bantu b'osanga nga mu nnyanga munda bataddemu ensuwa z'amalu oluusi 3 oluusi 2. Okitegedde so nga ennyanga eyo eyina emigenzo gyayo. Ennyanga eyina lwaki ebeera nnyanga. Ennyanga kye ki era ennyanga eyina ggendamu ki? Ye ennyanga budde ki bw'ejjira ku luggya? Kubanga so olw'okuba nti bulamu ababanja nti amakulu ga bulamu nnyanga. Bulamu yeeyogerera talimbwa. Bulamu tebamulagula tebamwogerera. Waliwo ekiseera bulamu ye yennyini wayinza okwekkira n'agamba nti munteerewo obukkiro bwange. So obukkiro obwo tebuteekebwawo mu kiseera eky'amadaala agasooka. Abazzukulu balina okumala okugenda nga bagoba ku nsonga ze nga batambuza ensonga ze gamba ng'okumala omubikka okumunoonya mu nsozi ze okumunoonya mu bukkiro bwe. Bulamu yennyini najja nga ababuulira nti kino kiri kino kiri. So si kuva eri buvyo olw'okuba bulamu mwali mu nnyumba olw'okuba omulaba olw'okuba mu mpewo mwali kandi kati muteekewo ennyumba ya bulamu. Olumala ogiteekawo babakoledde ekibbo bataddemu ennyanga mu nju babagamba nti kati kubanga abazzukulu babeerawo nga tebannaba kutereera. Omusawo n'alyoka abagamba nti kakati tuggyeyo omulongo we nga bakola emikolo nga bayita mulongo. Kitegedde bamuwunda nsimbi butiiti bweru butiiti buddugavu basiba kintu nga bakyalira. Abasawo abamu batera okugamba abazzukulu nti mugule keesi tuteekemu omulongo ono. Abamu nno abasawo bamanyi n'okugamba nti bulamu ne bamuwunda mu kkala enzirugavu n'enjeru baga nti ono Ssaalongo. Kakati ate Ssaalongo abeerako ne maama Naalongo ng'era bawunda ekintu ekirala kkala enzirugavu ne kkala enjeru. Ebintu ebyo tubiraba tubisanga mu bantu ab'enjawulo naye nga bwe baabibawa nga baayongera kubonaabona baayongera kukaaba baayongera kwetemaatemamu n'osanga oli ng'alina keesi 2 nga zaamukolerwa basawo. Keesi emu mulimu ekintu ekiwunde kkala enzirugavu n'enjeru. Keesi endala mulimu ekintu ekiwunde kkala enzirugavu n'enjeru bibikkiddwa mu mbuga enzirugavu n'enjeru. Okitegedde n'obabuuza nti kati kino kiki? Nti kino baatuwundira taata kino baatuwundira maama nti ate kino nti ono ye mulongo waabwe. Okitegedde bulamu takolebwa bukolebwa. Bulamu agobebwako bugobebwa. Bulamu bubaka. Bulamu ssomero. Bulamu bagoberera bubaka. Kabaka bubaka. Kabaka ndagiriro. Okitegedde kabaka ndagiriro. Kabaka bubaka. Ensonga za kabaka ziggwera mu nsozi. Ensonga za kabaka ziggwera mu mbiri. Ensonga za kabaka omusawo Omuganda tazimala. Kabaka ajja alambulula mpola mpola ensonga ze. Kabaka yeeyogerera. Kabaka bw'aba ali mu bwa Ssengalamidde, bw'aba akyali mu bwa Kinene, bw'aba akyali mu bwa Walumbe, era muba mulina okugoberera obubaka bw'assa. Okitegedde obubaka obwo ebiseera ebisinga abazzukulu lwakuba nti tebatera kukwatagana na bassenkulu gye babeera bakolera nsonga. Ssenkulu aba alina okubanoonyako obubaka bwe baloota ate ssenkulu aba alina okuba n'obukugu obumala mu kutemaatema obubaka obwo. Singa ssenkulu aba talina bukugu bumala mu kutemaatema obubaka obwo kati awo ebintu kwe kusoba. Ssenkulu kwe kutandika okubakolera ebintu okusinziira ku bukugu bwe oba ku magezi ge. Kyokka ssenkulu alina okugattagatta emitwe gyammwe giroota ki kwayongereza obukugu bwe. Ssenkulu waba nga tasobola kutema bubaka mu abazzukulu abajjeewo okukola ensonga bwe mussa n'atambulira ku bukugu bwe bwokka, ebiseera ebisinga ebintu kwe kusoba. Okitegedde kabaka yeeyogerera bw'aba akyali mu bwa Walumbe, mu bwa Ssengalamidde, mu bwa Kinene, ebiseera ebisinga obungi kabaka abeera ssa bubaka.
kyokka emitendera egyo oba amadaala ago abazzukulu bagenda nga bagagobako mpolampola nga bagoberera obubaka bw'abagamba. Ebiseera ebisinga obungi kabaka atuuka mu kiseera kye bayita ekyabulamu w'atuulira n'alamula. Si buli nnyumba nti erimu kabaka nti ajja kutuula alamule, wabula kabaka bagenda bamugobako paka lwe mumutuusa mu kitundutundu eky'okutuula n'alamula. Kabaka ne yeeyogerera n'abagamba nti ennyumba yange mugiteekemu kino, ennyumba yange mugiteekemu kino. Si buli lujja nti olw'okuba lulimu kabaka nti ennyumba bagiteekewo mu budde obwo. Mulimu embuga ezimu nga yakamalawo emyaka nga 10 naye nga balina kyoto kya kabaka kyokka. Ekyoto kyokka just ekyoto kyokka nga kyekiriwo. Waliwo abasooka n'ekyoto kyokka, ekyoto ne kimalirawo ddala kumpi emyaka 2. Okuzimba amayumba si ye ansa ya Lubaale. Okuteekawo amafumu n'ebintu eby'enjawulo si ye Lubaale. Okujjuza ebintu eby'enjawulo mu nnyumba si ye Lubaale. Wabula Lubaale atambula na mitendera. Ate Lubaale si kupapa, ate Lubaale si katinko, ate Lubaale kugoba mpola mpola ku nsonga z'abajjajjammwe. Ekikulu kya byonna kwe kuzuula ebyama by'omugugu gw'ewammwe gwatambulanga gutya. Naye ebyama by'omugugu ebyo ebiseera ebisinga bitambulira ku ono omuzzukulu agenze wa Ssenkulu okunoonya ensonga. Omusawo ekyo ekintu bw'atakimanya, ebiseera ebisinga ebintu bimulema okulambulula. Nze njagala kubabbirako kubanga Ssenkulu asobola okukeera enkya ng'awuliriza eddoboozi lino lye twogera olwaleero. Bw'oba oyagala okutereereza omuzzukulu ensonga, gezaako okugoba omutwe gwe gugamba ki. Okwo kw'oba oyongereza obukugu bwo. Ejjembe bw'oba onooliwanga, ebyama ebisooka oyina bibba mu ddyo. Tosobola kuwanga jjembe ly'abazzukulu ng'osinziira ku bukugu bwo bwokka. Ejjembe lyeyogerera. Ejjembe lirina okugamba nti nze nja kuwangibwa mu jjembe lya njaza. Ejjembe lirina okugamba nti nze nja kuwangibwa mu jjembe lya mbogo, n'olibuuza lya mukono ki. Ne likugamba nti kkono oba ddyo. N'olibuuza jjajja baakuteekangamu miti ki. Ne likugamba nti nateekebwangamu enkwansokwanso oba omugavu oba omuti bwe guti. Era ne likubuulira n'emigaso gy'emiti egyo. Kati emiti egyo bwe limala okukuwaayo emiti ena, Ssenkulu kw'oyongereza egigyo. Ebiseera ebisinga obungi tulina kukolera ku byama by'abazzukulu ababeera bazze mu mbuga yo. Naye ebiseera ebisinga obungi Ssenkulu bw'aba nga talina bukugu bumala butematema bubaka bw'abazzukulu, nga ekyo ejjinja taliina eritema obubaka obuli ku mitwe gy'abazzukulu, ebintu kwe kusoba. Ebintu bisoba. Ssenkulu gye muzzeewo omusawo tasobola kuggyayo byama by'abajjajjammwe n'ayimirizaawo mbuga yammwe okuggyako ng'abeesinze ku mmwe abazze. Mmwe bennyini abazzukulu abazze okutereeza ensonga mubeerako omweso ogumala okulambulula Lubaale wammwe. Ebyama bya Lubaale wammwe mubeera muyita nabyo naye buba butamanya. Ssenkulu si yabeera nabyo. Omuntu atambula n'ebyama bya jjajjaawe ku mutwe lwakuba Bassenkulu tebagoberera mitwe gy'abazzukulu kye giba gigamba. Ate Bassenkulu abasinga babeera ba kibogwe nga ne bw'omuwa ekirooto tayinza kirambulula. Ate era Ssenkulu bw'abanga wa kibogwe, jjajjaawe ne bw'ajja n'omuwa ekirooto era tasobola kirambulula kubanga jjajjaawe omuzzukulu aba mukulu naye ng'omutwe kwatudde ogwa Ssenkulu gujjudde obutamanya, era jjajja tasobola kukubuulira kituufu. Okitegedde? Kakati ekintu ky'okulayiza kye twasoose nakyo, ekintu ky'okulayiza kirina omulembe we kibadde kikolera. Omusambwa guba gukwambadde bukanzu. Olwaleero emisambwa abazzukulu bajjudde empalana, emisambwa gibatuddeko kitono. Omuzzukulu atuulwako omusambwa ne gulamula naye nga bye gulamula abiwulira. Omuzzukulu atuulwako omusambwa bw'abanga alina gw'awalana era omusambwa gumutuulako ng'era alabira ddala abazzukulu abamutudde mu maaso nga sitirwa asigadde abalaba. Okitegedde? Era jjajja asobola okukwata abantu bonna bali mu mbuga omwo mu ngalo. Bw'atuuka ku gw'awalana n'amubuusa engalo. Ekitegeeza nti Ssenkulu aba asigadde awulira. Ensamira ebaddewo emabega eri, omusambwa babadde bagulayiza nga Ssenkulu yenna ayambalwa, okutegeera kwe ne kuvaawo nga ne bw'omusuna ne bw'omuyisaako omunyango ne bw'omuteekako ekiti ky'omuliro nga tawulira. Olwaleero abazzukulu Lubaale bamusamidde naye nga Lubaale
abatudde ku kawuzi olw'ensonga Lubaale yanyiiga. Lubaale obuyinza yabujja ku bantu. Abantu kati balina kuddayo ku masomero kusoma, Lubaale okuddamu okubambala nga bwe yayambalanga bajjajjaffe wali ku mulembe oguyise. Okitegedde? Kati olwaleero oli ne bw'aba n'empalana ne bw'alinyibwako jjajja era sitiro era empalana agiraga ng'era ali ne jjajja. Kitegeeza nti kati bajjajja tebambadde bukanzu bazzukulu. Era kati ennaku zino okusanga omuzzukulu mbu Omulayiza otadde embazzi mu kyoto emyuse ebikyo gimukombyeko, abantu abasinga obungi ayinza okudduka emisinde ate nga jjajja abadde ku mutwe. Okitegedde? Abantu abasinga kati abalinyibwako emmandu oyinza okuleeta omunyango gumuyisaako n'atakulawo. Okitegedde? So nga ate omulembe guli ogukyuse, omusambo badde bagulayiza ne gusika amaanyi gonna n'omutekako embazzi ng'eyokya n'agizikiza. Okitegedde? Akati olwaleero amaanyi abantu tebagalina. Olwaleero abantu balina bisusunku. Emisambo gibalamulirako naye ebisusunku. Ne bw'olisamiza abazzukulu n'obasamiza n'osulawo ne bw'olibazimbira amasabo 100, ne bw'olibateesa ente ku mbuga ente 200, tebalina maanyi. Abantu baabazaayo mu nsozi, abantu baabazaayo mu mbiri. Bassenkulu ne bwe banaagerengetanya batya abantu, emitwe gy'abantu gyogera kirala ne bassenkulu bokola kirala. Emitwe gy'abantu gyogera giwalampa nsozi, bassenkulu nabo batetenkanya kirala. Emitwe gy'abantu giroota gisula gyegatta n'abakazi, gisula giraba bisolo byegatta, ntaana, malaalo, basezi babagoba biki. Emitwe gy'abantu gyogera kirala ne bassenkulu bakola kirala. Kati kyova olaba abantu bagenda kukola nga Lubaale nga bamuddamu, abantu bagenda kufiirwa nga ssente, abantu bagenda kwenjera ku basawo, abantu bagenda kkanya kugamba omusawo takola n'oli takola n'oli takola. Abasawo bagenda kweweebuula nti tebakola so nga emmangwa weeziri, amaanyi weegali ku mbuga, naye abasawo abamu tebasobodde kwawula nti ono wa butonzi, ono wa buzaale, ono wa kasolya bwe kati, ono yeetaaga wa mukasa, ono yeetaaga buwaali, ono yeetaaga kino. So akati kyekiriwo olwaleero, abantu bafiirwa ssente, abantu benjedde, abantu babuzaabuziddwa, ono amugamba kino, ono bakuloga, ono kino, ono mwetaaga kusamizibwa, babasamiza, embuga bazitaddewo zibatunuulidde ng'ebimuli, abantu amayembe bagawanze. Si byebyo, embuga Kabaka agibanja ne bw'owanga amayembe tegajja kukola. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.